Akakiiko ka Parliament akalondoola ebyentambula mu ggwanga Baguddewo Ekigo bwe basanze nga kumpi enguudo zonna mu kibuga Kampala ziwomoggose ebinnya zijjudde empompogoma z'ebinnya nga n'emmotoka entono ebuliramu. Bano olwaleero baluwaddeyo okulambula enguudo zonna ez'omu kibuga Kampala n'emiriraano naye nga balambudde enguudo okuli olwamukwano Gaba Road, Saapolo Kagwa, Kyaggwe Road n'enguudo ez'omu Nakawa. Kibabuuseeko okutuuka ng'enguudo zonna mu kibuga Kampala ezisinga obungi zijjudde ennyanga za Walumbe Ettanda ng'enkuba bw'etonnya amazzi gakola amataba ate mu biseera eby'omusana enfuufu efuumuuka olwo n'eggwera mu maduuka g'abasuubuzi. Omubaka akiikirira Kampala Central Parliament Muhammad Nsereko yennyamidde olw'enguudo ezaavunda edda ate nga waliwo ensimbi nnyingi ezisaasaanyizibwa gavumenti ku bintu ebitaganyula bannansi. Kakati tugabane ekiwato Kampala mukisaasenyeeko biliyoni emu nammwe mutwale biliyoni emu buli lunaku. Kigambe nti Kampala efuna obuwumbi 360 endala ate tuzisaasaanye ku Wakiso kubanga abantu bano omusolo abasigadde gwe tweyagaliramu ate be baguwa naye bizinesi z'abantu zifudde teri ayinza kukyamawo ebinnya n'amazzi siweji abakulukutako. Abantu balowooza nti ffe tulina ssente nedda. Abaka abalala kakiiko kano okuli owa Nakawa Engineer Ronald Balimwezo ne Richard Sebamalo wa Bukoto Central bategeezezza nti kya buswavu nnyo okulaba ng'ekibuga ky'eggwanga ekikulu kifaanana bwe kiti ate nga kye kyetooloolirwako ebyobusuubuzi mu ggwanga lyonna. Kampala enguudo nfu kubanga enguudo zino za designing kubanga za kubeera myaka 15 ne ziri myaka 20-23 zikaddiye zijjudde binnya. Leero bammemba ba Parliament bakkiriza ddala enguudo nfu kino kibuga ky'eggwanga kyetaaga fensi ennungi era bakkiriza nti bagenda kutwongera ssente. Enguudo za Kampala mbi nnyo kubanga ssente ze baba ntono nnyo ku ssente zisobola okuddaabiriza enguudo. Weewaawo ne KCCA tulwanagana nayo okukozesa ssente entono ze tugiwa obulungi. Tugiwa ssente n'osanga nga yakozesa obuwumbi 8 nga yabutadde mu misango. Wabula amyuka Ssenkulu w'ekibuga Kampala Engineer David Luyimbaza ategeezezza nti ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya KCCA kimaze akabanga nga kiwanjagira bekikwatako okukiwa ensimbi ezimala okuzimba enguudo n'okuziddaabiriza naye nga tebabanyiga. Tubadde tulwana nga twegayirira batongere ssente naye programu groups nga tezituwa ssente. Parliament negamba kajjeko ku ground erabe ekigenda mu maaso. So kwe kujja okuinspecting enguudo tegeere bwe batugamba okusiba ebinnya ye treatment entuufu oba enguudo zeetaaga kuzza bujja kibeera biddeko balabe nti enguudo zeetaaga kuzza bujja. Ssentebe w'akakiiko ka Parliament akalondoola ebyentambula David Kalubanga ategeezezza nti oluvannyuma lw'okusanga enguudo z'ekibuga Kampala nga mbi bagenda kubaga alipoota eyawamu gye banaayanjulira Parliament wabeewo ekyamangu ekikolebwa. Obudde buno bwa budget nga bwe mukimanyi mwenna ebinnya mu Kampala biyitiridde. Parliament yatugamba tuyitemu tulabe embeera nga bweri sobole okuteekako essente ezinaatuyamba okuzibikira ebinnya bino oba okubiddaabiriza kye tuliko ekyo. Bino bijjidde ng'embeera y'enguudo embi mu kibuga Kampala eyungula eziga era kino kyawaliriza bamwoyo gwa ggwanga okutandikawo omwoleso ogw'okwoleka ebinnya ebyeyongedde mu nguudo za Kampala sabbiiti ewedde n'ekiwaliriza n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni okulagira ekitongole ekya KCCA kiweebwe obuwumbi 6 okukuba ebiraka enguudo za Kampala. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ekalamoja Agnes Nandutu akawunga k'ekkomera waakukalya ayongere n'okawuluuka kkooti enkulu bwerangiridde nti oluvannyuma lwa kkooti enkulu okugaana okumuwa olunaku lw'eneewulira okusaba kwe okw'okweyimirirwa kkakalu ng'abawaabi ba gavumenti bonna tebaliwo bagenze mu lusirika lwabwe olwa buli mwaka. Munnamateeka wa Agnes Nandutu nga ye John Naleera ategeezezza nti sabbiiti ewedde yateekayo okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa kkakalu wabula ne balimu okufuna olunaku olutuufu olw'okuwulira okusaba kuno era bano kaakano olunaku lwe balina lwokka lwakudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano.
tubadde twagala ajje wiiki eno yennyini nga ku Lwokusatu naye tetusobodde lwa nsonga nti abawaabi ba gavumenti bonna mu ggwanga DPP tebagenda kubanga bakola ku misango egya criminal kubanga balina conference yaabwe ne lecture ya omugenzi Joan Kagezi egenda okubeerawo paka ku Lwokutaano etandika ku Lwokusatu paka ku Lwokutaano n'olwekyo olunaku lwe tusobodde ofuna olumpi lwero Olwokusatu twandiyagadde client waffe abeeyo mangu gyali kubanga teyewulira bulungi yeetaaga okugenda mu ddwaliro. Minisita Nandutu Sabbiiti ewedde yasimbibwa mu kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi e Kololo n'avunaanibwa emisango egyekuusa ku kubulankanya amabaati agayina okuyamba abanaku ab'Ekalamoja. Wabula minisita oyo emisango yagyegaana era bw'atyo n'aweerezebwa mu kkooti enkulu gy'alina okutandika okukozesebwa oluvannyuma lw'oludda oluwaabi okutegeeza kkooti girumaliriza okunoonyereza ku minisita oyo. Nandutu ye minisita owokusatu okuvunaanibwa emisango egyekuusa ku mabaati ag'Ekalamoja ng'abaamusooka ye mukama we minisita Mary Goretti Kitutu wamu ne minisita omubeezi avunaanyizibwa kuteekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi. Poliisi etegeezezza nti emaliriza okunoonyereza kwayo ku kibulankanya amabaati agayina okwebwa abanaku ab'Ekalamoja ng'ekisigadde kwe kukuŋŋaanya obujulizi obutonotono olw'okuwulira emisango gy'abakwate kutandike. Waliwo fayiro eziwerako ezikyali mu yafeesi ya Ssaabawabi wa gavumenti nga bannyinizo baakukwatibwa akaseera konna baggalirwe singa Ssaabawabi wa gavumenti anaaba asazeewo. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi y'eggwanga Fred Enanga, mu kiseera kino abantu 3 be baakakwatibwa ku byekuusa ku kubulankanya amabaati g'abawejjere okuli minisita w'ensonga z'Ekalamoja Mary Goretti Kitutu, omubeezi we Agnes Nandutu ne minisita omubeezi w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi. Sabbiiti eyaggwa mulimu files ezimu ezagenda nga zo okunoonyereza kwali kwaggwa 100 ku 100 nga ekisigadde kya kutandika kuwuliriza musango. So mu kiseera kino tuli mu kulindirira ebinaava mu fayiro zonna ezaweerezebwa mu ofiisi ya DPP zakyali mu kwekenneenya obujulizi bwako then alyoke atuwa ebiragiro ebinaddako. Wabeerawo abasibe abapya abalina okukwatibwa okutwalibwa mu kkooti tujja okukibategeeza. Poliisi erekakasizza nti abantu 24 be baaluguzeemu obulamu ku lunaku lwa Idi okwetoola eggwanga ng'okufa kw'abano kwavudde ku kutwalira amateeka mu ngalo, obutemu obuteeketeeke, obubbi n'okukubwa amasasi wamu n'okwetuga. Emisango 39 gye gyazzibwa ku lunaku lwa Idi so nga abantu 25 baakwatibwa ku misango egy'enjawulo era balinze kusimbibwa mu kkooti bavunaanibwe. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga ategeezza bannamawulire mu Kampala nti okunoonyereza ku butemu obwekuusa ku kukozesa emmundu kugenda mu maaso era abakikola bagenda kukwatibwa. Waliwo ekikolwa eky'entiisa ekyali e Bundibujjo, abavubuka 4 abaali bagezaako okusitula weema eyali weereddwa abasiraamu e Bundibujjo basobole okugitwala wawe baali bagenda okusaalira. Mu kusitula weema eyo baajambusa waggulu era n'eryoka ekoona ku waya z'amasannyalaze. Abavubuka 2 baakubibwa amasannyalaze bubi nnyo ne bafiira. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba awabudde abakulembeze mu kibiina mu avaayi ekya NUP abatali bamativu n'ennongosereza ezissaawo ekkomo ku bisanja nti bawe omukisa ennongosereza zino zissibwe mu nkola bwe ziriba tezituukiriziddwa era nga tezituukiriza mulamwa gwa kibiina kyabwe zirikyusibwa. Ekibiina ky'NUP nnaku ntono eziyise kyakola ennongosereza mu ssemateeka waakyo n'ekissa ekkomo ku bisanja eby'abakulembeze bonna mu NUP okuli abaka ba Paalamenti n'abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu abali ku kaadi y'ekibiina ekyo nga buli omu waakukulembera ebisanja 2 byokka okutandika n'ekisanja ekijja ekya 2026-2031. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga bw'abuuziddwa bannamawulire ku nnongosereza zino agambye nti bwe zaali ziyisibwa teyaliiwo wabula bwe yeebuzibwako ng'omukulembeze mu kibiina ekyo yawa ebirowoozo bye. Oweekitiibwa Mpuuga ategeezezza nti wadde ng'ensonga eno eriko kalumanywera naye kennyini nga teyakkaanya nayo kisaanye ewebwe obuyinza ewebwe obudde eteekebwe mu nkola bwe kirizuulwa nti yayisibwa mu bukyamu baligitereeza gye bujja. Akoneka tukiwa omukisa kiteeke ku minzaani tulabe kinaatambula naye nga ndowooza nti kyasingibwa abakina birowoozo kiva mu mbeera ya kementi wa mmeeme
obuwangazi bwa Mwami Museveni ekifaananyi kijja nti obuwangazi mu ofisi y'ebyobufuzi buleetera omuntu okuziŋŋama n'ebikolwa. Oweekitiibwa Mpuuga agambye nti ekkomo ku bisanja litera kukolebwa ku bakulembeze abalina obuyinza so si abatalina buyinza okusalawo ku nsonga enkulu, kyokka n'ategeeza nti alina essuubi nti oboolyawo ekibiina kinaddamu ne kyetegereza ennyingo y'ekkomo ku bisanja mu biseera ebijja mu maaso, kubanga ekkomo ku bisanja byandifiiriza ekibiina abantu ab'enkizo. Naye ebisanja biweebwa abo mu nsi endala z'engoberera ne mu mateeka agawangaala. Ebisanja biweebwa abo abalina obuyinza obw'enkizo obusalawo ebintu ebyenkomeredde. Omubaka wa paalamenti oba mmeeya oba kansala talina kyasobola kusalawo nga kyankomeredde. N'olwekyo ne bw'oba nga tomuwadde kisanja abantu basobola okukimweweera nga baagadde. Era bw'oba yalekiraba otunulira ku paalamenti muno we tuli okubalayo ababaka abasukka ebisanja ebibiri. Mpuuga okwanukula bannamawulire abadde ku yafeesi ye bw'abadde awuliriza okwemulugunya okw'abantu b'ekyegeegwa abasukka mu 5,000 abaagobwa ku ttaka gavumenti kwe yassa enkambi y'abanoonyiboobubudamu eya Kyaka 1 refugee camp nga tebasasuddwa yadde omunwe gw'ennusu. Mathias Mpuuga Nsamba asuubiza nti waakwanja okwemulugunya kw'abantu bano eri paalamenti ey'awamu. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutuusibwa ku Nana Herbal Mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo. Senyesa Nana Herbal Mouthwash ozize amannyo okulwala, okunyenyeera n'okuvaamu olusaayisaayi. Nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo Nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna. Yawandiisibwa National Drug Authority. Nga bali wamu ne nice ntangawizi tea, amajani kawoomera n'antameggwa g'oteeka ku caayi buli omu n'akwesimisa. Saako nice curry powder akanza alikoolya n'okuba ennoga ne weenuguuna. Byakakasibwa UNBS. Nga bali wamu ne Shana Herbal Gentle Wash akusinza okufuna infections okukuuma ng'oli muyonjo. Amwetaaze musange mu supermarkets, pharmacies ne cosmetic shops zonna. Yakakasibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga. Ddembe ly'okuwaabira omuntu kw'osanze ng'ayonoona olutobazi ng'omuwaabi wa gavumenti David Bakisita Bakibinga bw'annyonnyola. Fayiro namba 4 etteeka efuga obutonde bw'ensi 2019 kawa eddembe buli munnayuganda okuwaaba omusango mu kkooti yonna bw'asiŋŋana omuntu yenna ng'ayonoona obutonde bw'ensi. Akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku mbalirira y'eggwanga kagobye okusaba kwa minisitule y'ebyettaka okuweebwa ensimbi obuwumbi 24 mu mbalirira y'eggwanga ey'omwaka ogujja nti za kusasula bupangisa mu kizimbe ekimu mu Kampala minisitule eno gy'eteekateeka okusengukira. Ekizimbe omutudde minisitule eno ey'ebyettaka ekisangibwa ku luguudo Parliamentary Avenue okuliraana paalamenti y'eggwanga. Minisitule y'ettaka okufaananako n'ekitongole ky'amakomera, akakiiko k'ebyettaka n'ebirala, paalamenti yabiwandiikira dda byamuka ekizimbe ekyo paalamenti egenda kusaawa ofiisi z'ababaka baayo. Mu mbeera eno minisitule y'ebyettaka n'amayumba yatwala okusaba kwayo eri akakiiko ka paalamenti akalondola ebyentambula wamu era akavunaanyizibwa ku nnyumba n'enguudo nti eweebwe obuwumbi 24 efune weepangisa okusenguka okuva mu bizimbe mwetudde kati. Ssentebe w'akakiiko ka paalamenti kano ak'ebyentambula n'enguudo David Karubanga naye okusaba kwa minisitule eno akwetisse n'akutwala mu kakiiko ka paalamenti akanene akavunaanyizibwa ku mbalirira y'eggwanga ng'agamba nti minisitule eno yeetaaga okubaako weesengukira kubanga nsaleesale ow'omwezi ogw'omukaaga eyabaweebwa paalamenti agenda kuggwaako ate nga minisitule terina nsimbi za kupangisa. And for the 3 years, the requirement for rent for the ministry and its infrastructure is 24 billion, and nothing has been provided, and this one gives us a funding up of 24. We should get this money so that Parliament can start constructing there. Wabula amyuka ssentebe w'akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku mbalirira y'eggwanga okusaba okw'ensimbi zino kakugaanye era akugaanyi n'agamba nti yakitegeddeko ng'omukulembeze w'eggwanga yalagira minisitule y'ebyettaka esengukire mu kizimbe ekipya ekiri mu kuzimbibwa ku minisitule y'ebyensimbi ekyatumiddwa Treasury Building.
Ignatius Modimi wa Makuyo yebuuzizza nti omukulembeze w'eggwanga bw'aba yawandiika era n'awa ekiragiro nti minisitule by'ettaka esengukire mu kizimbe ekyo ekya gavumenti ate ekisabisa ensimbi obuwumbi 24 ez'okugenda okupangisa tekitegerekeka n'akamu. I'm told somewhere, but I'm going to confirm, President has written that 2 floors on this building of Treasury building, issue and they are contracting to be given to lands. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca basafama gakutuusibwako Modern Tea amajani agajjudde obuwoomi n'eddekende nga buli anywedde ku caayi waago asigala agatendereza. Modern Tea gali mu bika omuli aga vanira, ntangawizi n'ekisubi era gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modern Tea, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era gyeyune okuva mu Yuvrage ebbanda. Abazanyi bonna 27 abazanyire ewaka abayitibwa ku ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'okubaka eya She Cranes okweteekerateekera empaka z'ensi za Netball World Cup ezigenda okubeera e South Africa beetabye mu kutendekebwa okwa ttiimu eno olwaleero. Omutendesi wa She Cranes Fred Mugerwa Tabale yayita ttiimu y'abazanyi 30 nga kuno kuliko 27 abazanyira awaka ate abalala 3 bazanyira mitala w'amayanja. Empaka zino zigenda kubeera mu nsi ya South Africa mu kisaawe kya Cape Town International Convention Center okuva ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu okutuuka nga 6 omwezi ogw'omunaana mu kibuga Cape Town. Ttiimu eno olwaleero etendekeddwa omulundi gwayo ogwokusatu mu kisaawe ky'ekamu kya Community Sports Center era abamu ku bazannyi abeetabye mu kutendekebwa kuno ye Irene Eyalu wa club ya NIC, Nakibuule Joyce owa Prisons, Flavia Nalulo wa Poliisi, Nasazi Bashira wa Weeyonje, Selfie Shafi Nalwanja wa KCCA n'abalala. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empeereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 07505980 ng'era bali wamu n'Asante Tangawizi Tea amajani agakuyamba okukekkereza kubanga gatabuddwa wamu ne tea masala. Tolabanga okuba ebinyonyi 2 n'ejjinja limu gasange mu dduuka erikuliraanye. Amawanga 10 okwetooloola ensi yonna agayina abantu baago mu nsi eya Sudaani kaakano gatandise okuggyayo abantu baago mu bwangu ng'ageerinda ekiyinza okuddirira mu nnaku eziddako. Weetwogereranga amawanga okuli Bungereza akawungeezi kano esindisa amagye gaayo gagende galawune n'okuzuula amakubo amatuufu mwe gayinza okuyisa bannansi baago okubakukusa okuva mu Sudaani eddwaniro baddeyo ku butaka mu Bungereza. Kitegerekise nti Bungereza yasoose kuggyayo babaka baayo mu nsi eyo wamu ne famire zaabwe olunaku lw'eggulo nga kiteeberezebwa nti kaakano eriyo abantu 4,000 bannansi ba Bungereza abakyawagamidde mu Busudaani. Mu mbeera y'emu ne gavumenti y'Amerika nayo etandise okusindika bambega baayo okwetegereza embeera eri mu kibuga Khartoum ekya Sudaani n'okutema empenda ez'okuggyayo abantu abo okudda ku butaka mu nsi y'Amerika. Okulwanagana kuno okwatandika ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokuna kiteeberezebwa nti kwakafiiramu abantu abasukka 45 okusinziira ku bibala ebivannyuma ebyakafulumizibwa ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ekya World Health Organization. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gakutuusibwako Esara Afro Chicks abaluza obukoko obw'olulyo n'okubugema era bakola n'emmere y'enkoko n'okukuwa amagezi mu by'obulunzi. Esara Afro Chicks. Mu mawulire ag'empuna kampuni ewaliriziddwa okuyimiriza emirimu gyayo mbagirawo bwe bagizinze emirundi 2 mu lunaku lumu abazigu bwe basoose okumenya ne babba ensimbi poliisi gye bayise okutaasa ate nayo ne babba. Obunyazi buno bukoleddwa ku kampuni etambuza abalambuzi mu kibuga Buenos Aires ekya Argentina wabula ekisinza okuwuniikiriza ensi poliisi ebbye ensimbi nnyingi nnyo n'okusinga abazigu. Amawulire gategeezezza nti abazigu 2 bayingidde mu kampuni eyo ne bateeka ku mudumu gw'emmundu abakozi bonna ababadde munda ne batwala emitwalo n'emitwalo gy'ensimbi ezabadde mu drowa. Abaddukanya kampuni eyo baakubidde poliisi n'etuuka ng'ababbi baakafuluma
wabula abasirikale mu kusoya abakozi kajujjuju w'ebibuuzo mu mbeera ey'okufuna obujulizi waliwo omusirikale omu abombye n'ensawo enzirugavu mubadde obukadde buno obw'ensimbi za Argentina. Abakulira kampuni eyo badduse mangu ku poliisi okulopa omusirikale waabwe kyokka poliisi ne bagoba ng'egamba nti egitutte nga kirabo kuba mu statement gye baakoze tebagyogeddeko. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ababaka ku kakiiko ka Paalamenti akalondoola ebyentambula baguddewo Ekigo we basanze nga kumpi enguudo zonna mu kibuga Kampala ziwomoggose ebinnya zijjudde empompogoma z'ebinnya nga n'ow'emmotoka entono abuliramu. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'Ekalamoja Agnes Nandutu akawunga k'ekkomera waakukali akawuluuke kooti enkulu nakati ekyagaanye okubawa olunaku lw'egenda okuwulira okusaba kwe okw'okweyimirirwa wadde nga yali yabasuubiza nti mu nnaku ezitali zawala egenda kuwulira okusaba kwa minisita oyo kw'okweyimirirwa. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba awabudde abakulembeze mu kibiina mu Avan ekya NUP abataamatira n'ennongosereza ezassaweeko ku bisanja nti bawe omwagaanya ennongosereza eneesebwe mu nkola bwe eriba tetuukiriziddwa era nga tetuukiriza mulamwa gwa kibiina ekyo erikyusibwamu. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunde omuteregga.